Oluvannyuma lw'omukulu Chief Justice Owiny-Dollo okuvaayo n'ajolonga Kabaka, mwattu ate abantu ab'enjawulo bavaayo ne bagolokoka ne bateekawo embeera, ng'embeera eno emulanga okuba nti ayina okuvaayo yonna gy'ali asobole okuba nga yeetonda bye yayogerera Obuganda. Era mu bano mwalimu omukulu Bobi Wine Kyagulanyi, era yamuteeka ku nninga n'amugamba byonna abikole naye asooke aveeyo yeetondere Obuganda busobole okuba nga bumusonyiwa olw'okutyoboola ekitiibwa kyabwo. Era mu mbeera eyo omukulu Chief Justice Owiny-Dollo teyazisibidde mwana mwattu Ssaabadduumizi oba Ssaabalamuzi w'eggwanga ono Alfonse Owiny-Dollo bwe yavuddeyo ne yeetondera Obwakabaka n'Obuganda bwonna okutwaliza awamu olw'ebigambo ye bye yayise eby'ensimattu bye yayogera ku Ssaabasajja gye buvuddeko. Ono agamba nti akasunguyira ke kamuviirako okwogera by'atamaze kusengejja era n'asaba asonyiyibwe. Ono era ayogeddeko nti mwetegefu okusinkana abakulu mu Bwakabaka yeetonde mu butongole. Omukulu kyaddaaki amaze ne yeetonda olw'ensonga nti pressure ebadde yeeyongeredde ddala waggulu, naddala pressure ekwatagana n'okuba nti yayogerera Kabaka amafuukule, era nga tugamba nti ekyo kye yakoze kya kikolwa kirungi nnyo olw'ensonga nti yayogeza obusungu mu kuziika ate mwattu ne yeekanga nga byayogedde tebikwatagana yadde. Naye nga nze kugamba bugambi ku mukutu Prejan Media tukuwa updates zonna eziba zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga tugamba nti subscribinga onyige n'akade oleme kubanga osubwa mawulire.